Mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena abagifollowinga bagita Fahad TV batumedeko abali mu ggwanga erya Saudi Arabia nammwe abali e Kata. Pastor Roses Bugingo Aguuze Elyaato ngenda kumbi kutuusako maasawo ya information etambula akadde kano ku mitimbagano egya social media era ng'essaawa yonna ligenda kuba alituusibwa mu Uganda. Information emu ku eyo eyakalinkinga ku mitimbagano egya social media mbirina mu maasawo. Jjukira n'ensonga ya Pentagon teddagwa ba engineer bangi bengedde okubanga habbeeyi wa mu Uganda, bangi batandise okubanga beegayira Pastor Bugingo okubanga abawa omulimu gw'okubanga bazimba Pentagon. Byonna mbirina mu gaaliro mwongera okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako bayita Fahad TV UG. Amawulire gatambatambula akadde kano, amawulire galaga Pastor Bugingo nti yaguze eryaato, nti eryaato ndigenda kubanga limusaabaza okusobola nga akola ki atuuka eri endiga eziri ku bizinga ebyenjawulo n'okubanga munnange abawaayooko ka service olw'ensonga nti abantu bangi nnyo abambi abawangalira ku mazzi nga bawangalira ku bizinga abakadde baagala enjiri y'oluusi nga bagiyayaanira nga tebalina engeri gy'ayinza kuba nga bamuvunamu olw'ensonga nti basiba ku bizinga. Kati nekyamuguzizza nti n'eryaato lino okulabika nga abatuukako bulungi nnyo. Bagamba mbu eryaato lyaguze ery'emitwalo 4 egya dola ndowooza oba mu kawumbi nga kamu n'obukadde nga 40. Kawumbi kamu n'obukadde nga 40 ak'Uganda. Lyaato lya maanyi, lyaato lya kabi, lyaato lya bbeeyi, lyaato maanyi baaba nanga munnanga akafaananyi keeko kensobodde okuba nga anfuna akamu ku ako akalabika nga kakwatagana ku lyaato omukulu Pastor Roses Bugingo Elyaato. Omanyi gano amaato gaba ga bbeeyi lwakuba ate chopa ate eba ya bbeeyi. Manyi bapasita bano bane balina ssente, bapasita bano balina ssente. Mawanga agasinga gaba Nigeria bapasita baayo abasinga bagula ne buchopa, bagula buchopa era ng'olaba ng'onaaguze eryaato eryakawumbi kamu mu bukadde 40. Abataguze abasajja bagula dda zichopa ziri mbuwumbi na buwumbi bwa nsimbi. Pastor Bugingo abuzizzaako obukadde ndowooza nga bumeka, ndowooza nga 5 mu mmeka 5 mu n'ezigwamu okuweza obuwumbi obubiri. Naye abasajja Nigeria bateeka ensimbi bane bapasita abasinga batambulira mu zichopa. Ndowooza Pastor Bugingo gy'abadde ayagala naye ya bbeeyi chopa jjukira ne Pentagon emuleeze akati yagambye kangulemu eryaato nino lya bbeeyi naye erabika bulungi. Ndowooza akafaananyi mukalabye kembalaze wali ak'eryaato lishanana bushananyi era mwena mwena bawangalira ku bizinga mulinde mukulu Bugingo Musumba Bugingo agenda kuba abatuukako kubanga anagenda kuba abatuukako buli kaseera nga enjiri agitambuza malembe. Bambi bantu bangi abadde bagala okubanga bakola ki abakyalirako naye nga talina engeri gy'ayinza kubanga abatuukako kubanga yandikozesezza chopa ya bbeeyi. Chopa eyo ya bbeeyi bannange, chopa oyinza okalaba n'ogamba mbu katonda baba ka bbeeyi ate jjukira eryaato lino oluusi jjo lidinza okuba nga bambi litikka ku bantu abawera naye kati chopa oluusi ayinza obutatikka bantu bangi. Jjukira kati nga Pastor Bugingo ali ku Canan oluusi aba n'abantu ab'enjawulo abatuula ku kakiiko oluusi nabo oluusi aba ayagala atambuleko nabo. Ate bwe eryaato liba ligattawo eryaato liba ne space emala, gali amaato gali ge baazimba obulungi agali self contained ng'aliduuka ku sipiidi libanga speed boat lwakuba liba sabiki kibategeeza nti enkuba neyobeera etonye batenyeza kukuba naye speed boat agamu oluusi gaba gakyangaala gaba open roof naye liri open roof. Kibategeeza nti munnange obanga ali mu mmotoka naye ng'osaabalira ku mazzi naye nga sipiidi gye lidduka baaba mulindeeko mugenda kulaba mwaka guno gwa 2023. Pastor Bugingo yabagamba tayagala muzannyo akuna mukyezo. Pentagon ba engineer bayongedde okubanga beesowolayo n'okubanga bajja nga balwanya omulimu gw'okubanga bazimba Pentagon ni ba engineer bangi abagyagala. Nisimanyi Pastor Bugingo agenda kulonda ani kubanga ba engineer bangi bonna nibaagala abakwasa omulimu agiwe bakyalina agiwe banansi battake ne banansi battake bazimba bulungi. Ebiseera singa oyagala okufuna omuntu anaakuzimbira ebintu ebirungi wetegereze amawanga ge bava mu bizimbe ki ebiriyo. Ebizimbe ebiriyo binyirirako ebizimbe ki bye baazimba ebirabika obulungi kubanga oyinza okwesiga omuntu nga naye ekizimbe kya kimu kye yali azimbe kiri awo kitegerekeka nga bazimba buyumbayumba.
jjukira Pentagon kizimbe kinene kitaaga okuba nga kizimbibwa kubanga Pastor Bugingo yagamba atagenda kyusa mu design y'ekyo oba ssente mmeka oba sitemeka ajja gumiikiriza ye Pastor Bugingo ali sure nti endiga zijja kusonda ensimbi ezitakiso kubanga bakola ki ezitakiso kubanga munnange bazimba Pentagon nga bwe yakola ki bwe yalabikira mu katambi obanga bwe yalabikira mu pulaani kiraga tadiwedde kubanga akyusamu pulaani wadde n'akamu wadde n'akamu ku nsonga eyokola ki eya Pentagon kubanga abasinga bali bagamba nti pulaani egenda twala material mungi n'ebyuma bingi simayanga metals simayanga steels simayanga biki bintu bingi ebigenda okubanga beetagisibwa Pastor Bugingo agamba takirinamu buzibu ba engineer bagambe bangi abaagala omulimu guno ogw'okuzimba Pentagon naye nga munange ensonga zeezo bagita Fad TVG mwongere okubanga mugyekuumira kate Elyaato lye Pastor Bugingo aba alifunye n'agendanga ku bizinga kijja bayambako n'okwongera okuyingiza ensimbi ez'okuzimba Pentagon olw'ensonga ti kati n'ab'oku bizinga ajja kubaasa okubanga basisinkana ne bawaayo kye bawaayo byeyo munnange ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano eja social media Elyaato Pastor Bugingo lyateekateeka okubanga munnange ayingiza Elyaato lyabika bulungi baaba lishanana bushananyi kacopa kelyagala ne kacopa kabbeeyi ate kacopa okufumbamu butono bweyagala ofuna ennyonyi ennene oba otusegula y'abasaabaze teguliikako ye gwe nga gwani gwagula ey'abasaabaze kubanga sabangayo omuntu aguze y'abasaabaze mpoziko kampuni nga za Emirates nga Fly Emirates Qatar Airways Ethiopian Airlines ne Uganda Airlines bayinza okugula ey'abasaabaze eryalo lijja bakoli aba yaguze Elyaato nga lyalo lijja bakoli okusinga kacopa kaba katono luba n'obufu obutono Elyaato muba mujja kujjamu bulungi nnyo ate libalijja nakudduka ku sipiidi ku mazzi oku mangu mulivaamu muli paakinga ku mabbali ku lubala amabbali nga ku lubalama mugenda n'omubuuti enjiri yammwe Elyaato libadde onyiwa musobola n'oddisulamu ne mwebakamu ekiro mbawumba bakusulayo nga mukooyi ne muwummulamuko mulebye ebyo Pastor Bugingo ebbanga aliwanise information eyakalinkinga emabega kaawo mwongere okubanga mugyekuumirako bagita Fad TV ogimusubscribinga temunyige ne kale updates mba nazo each and every single day nenkugamba nti yongera okubanga onfollowinga kubanga amawulire gomba nago bweyunako olujja ku nsekono gwe just ekikakatako gwe just kusubscribing onyige kale kubanga busubscribinga nonyige kale ojja kureceiving a notification whenever I upload any video on my YouTube channel. Ensonga za mukulu Bugingo Pentagon ekyagenda maaso n'ensonga z'Elyaato nazo zikutte wansi ne waggulu. Mwongere okubanga mugyekomera akabali mu ggwanga erya Kuwait embeebazi ne mbagamba nti muli bakabinyi mbe bulungi mweraba.